tuzze okubanga tukola ebyo ebisooka tusobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwatukwasibwa. Nga zikunuukiriza okuwera ssaawa 6 ez'ettuntu, omubaka omulondo wa Kawempe North Elias Luyimbazi Nalukoola atuuse ku Paalamenti okukuba ebirayiro ng'ono awerekeddwako mukyala we, muwala we, kw'ossa kitaawe. Ng'atuuse ku kizimbe kya Paalamenti, Nalukoola ayaniziddwa omubaka wa Bukomansimbi South, Godfrey Kayemba Solo, ng'ono amukulembedde okutuuka mu woofiisi y'akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti, Joel Ssenyonyi. Oluvannyuma lw'eddakiika ntono, Ssenyonyi akulembeddemu Nalukoola okumutuusa mu kisenge kya sipiika wasinkanira abagenyi, giyite boardroom, ng'eno ababaka ba Paalamenti naddala bava mu kibiina ki NUP babaddeyo mu bungi okumwaniriza. Mu kaseera mpawe kaaga ne sipiika wa Paalamenti Anita Among atuuse okulemberamu omukolo gw'okulayiza Nalukoola era nga kyajja atuule mu ntebe ye, Kilaaka wa Paalamenti amutegeeza ku buwanguzi bwa Nalukoola. The Electoral Commission has in writing communicated the results to the Clerk to Parliament, indicating that Mr. Luyimbazi Elias Nalukoola was elected as the member representing Kawempe North Division. Among asoose kunnyonnyola lwaki yasazeewo okulayiza Nalukoola kukolebwe mu woofiisi ye okusinga okulindirira Paalamenti lwenaddamu okutuula. Subscribing to the oath of allegiance and the oath of a member of Parliament can either be in the chambers when the House is in session, or it can be in the Speaker's chambers when the House is on recess. We would not want to deprive the good people of Kawempe representation because the House is on recess. So we found it fit that we swear you in so that you're able to benefit from what you ought to benefit. Ekiddiridde kibadde Nalukoola kukuba birayiro. I, Luyimbazi Elias Nalukoola, solemnly affirm that I will give faithful service, so help me Allah. Oluvannyuma sipiika wa Paalamenti amukwasiza ssemateeka w'eggwanga kw'ossa ekitabo ekirimu amateeka agafuga Paalamenti bimuyambeko mu mirimu gye. For you to be able to represent your people of Kawempe. Sipiika era alagidde Kilaaka wa Paalamenti okukakasa nti Nalukoola aweebwa ebyo byonna ebiweebwa omubaka wa Paalamenti. Clerk, kindly act and make sure that the member of Parliament gets all his benefits, including fuel, including the car, and to enable him to be able to come to Parliament and represent his people. Mu kwogera kwe, Nalukoola ategeeza sipiika wa Paalamenti nga bw'asanye okuweebwa obudde obuwerako ayanje ebiruma bannakawempe bagamba nti bamaze ebbanga ddene nga tebaliiko akiikirira. Era tusuubiza ajja kutuwa omukisa nga aba Kawempe North Constituency twogere eri Paalamenti n'ensi eno okugitegeeza wa we tuli mu kaseera kano. Kuba Kawempe North Constituency yafuna okusoomoozebwa okw'enjawulo nti omulungi waffe Honorable Ssegirinya yasibibwa nga yakamala okulayira, ate yagenda okuva mu nkomyo nga mulwadde nnyo, abadde ku ndiri ebbanga ddene okutuusa lwe yagenda okulunda embogo. Nalukoola era ategeeza nga bw'agenda okukozesa Paalamenti okulwana okulaba nga okulonda tekuba kwa kufa na kuwona nga bwe gwabadde mu kalulu akaamuleese. Ng'oyo asinze yalangirirwa nga tewali kutulugunya balala, nga tewali kulumbagana bannamawulire, nga tewali kuleeta bululu buwedde kutiikinga kujja nabo mu polling station obuyiwemu, nga tewali kuleeta mmundu zizisa byalo ewali abalonda abakutte peni n'akapapula. Jeno Museveni bw'onooba owulidde bino bye ŋŋamba bifumiintirizeeko. Kyokka ono aliko obubaka bw'asibiridde abalonzi naddala abavubuka. Abavubuka mbagamba ekigamba banaaba bampulidde. Mulekeraawo okulowooza okusaba bannabyabufuzi abali mu buyinza. Tutetenkanye twekolerere. Tewali kijja kuvaamu mu kusabiriza. Ababaka ba Paalamenti nga bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya baaniriza Nalukoola era nga bakakafu nti waakufuuka empagi eyeesigamwako mu ludda oluwabula gavumenti. Tuyise mu buwonvu n'obugga. Munnaffe ono ayise mu bintu bingi era tujja sigala nga tubinyumya tukyalina n'ebirala bye tukyabanja okulaba nti bitereera. Ayise mu bingi okulaba nti atuuka ku leve eno, naye twebaza Katonda nti we tutuuse tusimbudde. Abanyooma NUP
ne bagiyita omuyaga ne batwogerera bingi naye olwaleero alayidde munnamateeka olwaleero bangi balina professionals ez'enjawulo so NUPC muyaga nga bannaffe balowooza. Bano era baliko n'entanda gye bamusibiridde okwewala okugwa mu ntata ng'akola emirimu gye. Byaffe byonna bye tukola by'abantu kuyamba bantu kubeererawo bantu ne betuteesa mu parliament ku ludda lwaffe ne budget yennyini tugamba erina kubeera y'abantu. So naye mukubira omulanga kufuba okulaba nga okuteesa kwe kwonna kuli ku bantu ba Kawempe North ne bannayuganda okutwaliza awamu. Kyalina n'okumanya nti wano waliwo n'ebikemo parliament erimu ebikemo bw'ojjanga omugongo si munywevu ebikemo bisobola okutwala naye tulina essuubi nti Honorable Elias Nalukola musajja munywevu. Peter Serugo, NTV, Akawungeezi.